nange nyongera okubabuuzaako mikwano gyange mugamba mutya olunaku gy'otambulidde lugenze lutya nze Judith Kawesi podium nga bulijjo maagi getukuleetedde ndijo ali saidi eno ofunye pizza ofunye kaveera oba okyali ku muwogo twavayo dda Judi tewali anoonya gondi tewali anoonya kaveera kufe tewali anoonya pizza tewali anoonya ki tunoonya ki omuwandiisi w'enkalakkalira permanent secretary mu minisitule y'ebyensimbi permanent secretary olunaku olwaleero avuddeyo n'ageza okuttaanya ensonga ng'alaga nti olw'embeera eriwo essaawa supplementaries basuspendi tebagazirabako ekyokubika nesaasira omanye abasomesa bana ba arts bali basabye nga bagamba nti naffe waki supplementary ekoleki erume tufune ku ssente kyo kitegeeza nti apopoteya ekyokubya kisinziira tosobola kutambula kuba wano paka mukono ate lwaki otambula buli lunaku ife twatambulanga tambulako ekisanidde naye era otambula ennyo bulwadde olunaku lwesiirabira mu bulamu buno twatambula natambula okuva wano paka nengenda paka Kawempe nendeega paka gundi nateete mbuuza nonge luli kuki twali mu ddukaduka ebiseera ebyo emboozi bannamuli luganda kyonene lwali otambudde ku bigenda natoloka ku ssomero okuva ng'ennansana mpaka waka mayiro 6 nze bebekulu yatambula okuva wa bebekulu yagamba kanyanya kaleeru nze natambula nze mbanvudde wano nengenda ekawempe bebekulu kwa yava kanyanya nakoma kaleeru nze natambula okuva no paka namugongo naveri kyengera paka namugongo wanenemu bypass oba watemene odi straight twajja bwetuti tetwasalasalamu wadde tetwasalasalamu twasulaga ebiseera ebyo n'abasenti bali ku ddembe wali muwino akatenokolina kanywezi waya tekyaweramu muganda wange litabiriza amafuta ekizike twanywanga lita 12 katuvaamu lita 7 yasudde emitwalo 10 eggulo yankubidde yatemye omulanga namugamba kiki nangamba Judi nsudde emitwalo 10 naye ninga asudde omulanga amafuta njagala okubalabula balekerawo okubala musimayi emitwalo 5 bala lita nywedde lita mmeka kubanga ojja kubala 5 mulimu lita 2 ze twanywanga nti 5 lita 11 kitundu oli yazina nandi munebana nsotubba amafuta nimuza ti muteddemu emitwalo 10 naye nga tuvudde mu byakindijjo embeera eno ddala tugenda kubeera bwe tuti oba mu maaso wali essuubi ono gundi ono covid wakubiri covid wa munsawo muno olutalo lutagenda maaso ne covid yasooka noona aliwa gw'ofundako naye wange covid wa munsawo ne covid olimo ono tetuziika tunoonya kyakulya naye oli twaziikanga nga n'emboko weziri mu bbaala kuba muganda wange nina lisiti y'abantu abasa naye ate kamiri tomulaba nti mulema baatusangako kwekizo kamiri kwekizo erina kutoyi yabuka mangu kutoyi bwati mu bulema bwobwo bwolaba nga batiwegakaaba awo muganda wange namusajja wange naye kati ate tolaba nti tugamba nti covid mu nsawo mwali amabaala gajjuza abantu banywa bakensa abagenda babezi UBM ezafulumye edda oba kitegeera zinatera kuggwawo ovira ku nsi kaaba abala bali bulungi kaaba mpola ng'oli mu kisenge kyo era munnange n'abayimbi bo covid tannaba kubeera ng'ayingira mu nsawo zaabwe vidiyo zifuuse vidiyo shiba akalungi ne king saha balina vidiyo gye baliko gye bali mu kukola egenda kuba nno nkambwe essaawa zino egenda kuba bali wali bunga ku Las Vegas ebunga bali awo saidi zaawo gune nawo ndowooza ekifaawo shiba otsokera eno nga ku zebula nga katale Las Vegas oweyongerayo ng'agenda ew'omugagga hamu saidi zeeyo muganda wange eyo nga ku ewa ande events saidi zeeyo ewa bangambye king saha yaguze motoka empya benzi yaguze benzi emweru n'emweru zijjudde ennaku zino n'oluyimba lusobedde taito y'oluyimba muwoomya tebagenda tebonoleka lwebashootinga vidiyo essaawa zino bali bunga wali eri kiri wali eri abamuli olana bakuŋŋaanya edda wali eri saha nebyagundi ebyerabidde kati ebiwa pulezidenti leba n'ebintu birimu ayagala okutimba zakayo concert okimanyi kakati abayimbi balivuddeko dda kati ate olaba natimba zakayo concert afuna bali ku birala nnyo abantu
wano owabuza ne kyagala era kuifana ibya King Sahanes ne Gundi olimba bayitani muomya na gondrero no gondrero yalinga ayimba Kevin koja Kevin musomo gwa senga gusa ngayagala luyimbo ngolulire na producer mega in Nasim yatie mabega talented producer so kyosageza ndoluyimbo lujakola akabinnyo olaba zakayo from nowhere esazi yehite ani yawandika zakayo saha producer namukola Nasim yemukwa producer basinga okuba abebbe yakolera yankuza biki eza chosen biki wowe oyagala hit ogenda waoyo oluyimbo lulasting ebbanga eddene nga bwolaba B2C bani wowe oyagala oluyimbo lwa pakupaku mwezi gumu genda baproducer abalala esimu ekitini nnyo akolera wakati wa miliyoni emu kitundu n'okweyongerayo bwabanga akuba hit olugenda kubeerawo paka abalala bakolera mitwalo 3 audio video si mubi ona producinga Lugundi Lutalo simanyi ennaku zino bashaddemu amairo zagaziza nnyo mukulati naye yeyimba yakomyewo luli Lutalo yali yagaana okuyimba mu covid Lutalo ng'agamba sijja kuzijajamya kakati covid olwadda kyokukomawo kwewawulidde kabisi kandagala ezo zeyatandiseeko ezo kabisi kandagala waluka nakalutalo akatambula eno mamafusa kayagala ennyo ku mbuti kizikali kano akapya kano ketulinako wakola ki gwe muntu gwe nasuubira biki kale naye nga industry yaffe ebadde etekola bubi kakati Star Boss Big Eye banange simanyi sinakakasa omutima ogumu guŋŋamba abantu b'e Sudaani tebanyikidde endongo ya Star Boss bafunye emputtu ne bamujemera maama biki byoyogera nga yakubye leero ne basaba anko nga sho teyabaddeko booked the king of Afro-Uganda president usipime anti ngambye towuliriza mutima gwange gwakubiriza nyina ebintu byange bibiri nyina ekintu ekiŋŋamba nti ekintu kiyinza okuba kyasikatidde ekintu ekyakiŋŋamba waba oli awo akubanga ekintu ekimu kiŋŋamba tetuna kyetwalabye ku social media amawulire tewali kyatambudde ndi wano taganjula kyabadde Juba okwetegereza Simon mbuulira Judy Big Eye umuyimbi ate ali mu showbiz business twagenza okuva mu weekend nga Big Eye ne wanaate ebintu bye byonna okubibalaga bigenda kubutikibwaki desire luzinda simanyi biki simanyi nwaji simanyi ali nga byonna kati ng'owamawulire ng'omuyimbi ali mu showbiz owakabi alina okusooka n'abalekamu yabada tuse Juba ogiraba shu laba abantu baliwa tereza on screen ndaba tereza siraba yabadde nfu balabi abantu abayimbye ng'ennyimba za Big Eye obamanyi nti olemwa laba omudinka wayimba olemwa naye tonganya kwogera anti oyagala kuleeta gondikala okumugati laba kyamukoze ekibi kiri kibi amini kiri kimu nti yabadde yafuuka nnono buli agenda Juba bamuwazi dola zaayo mpitirivu leka zino zibakusudde ogenda okuyimba wabula abawagizi bakyamuka ne bajja ne bakuyiira Big Eye ku luno Big Eye si Nina Rose Big Eye si Jasmine Big Eye abanja sente ze mu NRM alageti ayina sente nyingi bazimumme agambe yafunye ne Juba abadinka bagambye Big Eye ezo zamuyira ziriwezo ezo ziriwezo zibayirwa bamugambye nti Big Eye tukimanyi oli muyimbi wamanya Uganda era wagira ekibiina ekiri mu bufuzi mu bukulembeze so nebagaa nti gwe tujja kuwa ssente tukube music oddeyo omusajja ogwolaba oyo agenda kuyimba ku Galo Power eyadonizere Dubai ne kakati story ya Big Eye Simon n'endijjo njibalekedde Star Boss sigenda kwongerako kuba yajjuza abantu badde bangi bale yabadde kumpi wano ensonga kyakomyewo mangu soko tuwera Big Eye lwewala lwadikozi olugendo lwewala luli agenda kukola gundi Galo Power Dubai ne Abu Dhabi koze yadonizera ebungereza yalina gundi NRM yamuwa basale ne bamulimba ng'alina okuddayo yalina okuddayo okusoma Star Boss king of Afro-Uganda usipime naye akuba nti ba Lydia Jasmine bani we bakomawo batukubira ebifaananyi nga agamaalo yagasukako saabayimbi muwayi yakulaze ng'agende nyinto ogirabye kituufu tuwe saabayimbi ense mulabe saabayimbi Big Eye Star Boss usipime yes nabadde Juba nabadde mu South Sudan
show yabadde y'amaanyi nnyo abantu banyaniriza okuva nazze ku airport mpaka we natuuse nga bandagasanyu jjereere so kyabadde kyakabi nnyo shola gikubye show nejjula abantu bagijjumbidde era ng'emmanyi nti ndi stage king abo boosubira kyamaanyi kyerere so Nengi sign of big eyes focusing mostly on doing shows on music so chenduka choka sawa zino nenga abantu be Sudan Juba mubali kuwagira big eye so egwanga nalichikiridde bulungi nnyo. Thank you so much. I'm ready, man. Big eye, Starburst, and one love, Juba. You know what it is. Big eye, Starburst. Usipime. No way. Leo mbisi za Uganda. Yale mubana Uganda Juba. Martin tamuchisusa. Omusajja akugambye yali flaga ya Uganda. Next time Big eye bokora. Ngasira ababulungi. Nenga ndaba abantu boogera. Wabatambula na kamera Big eye oyakutte kifaniro muzaayo. Because yakusedda abantu batenga babadde bangi. Simon yakugambye. Big eye yakubye show. Ati yakutte kifaniro. Yamutimani. Katugende nebya Simon kuba tatulimba ku Big eye. Bwaba yakubye yakubye. Starburst. Wewe alikwata muganda wange flaga ya Uganda. Omanyimbo wana nnyo naye muganda wange wagiri present nze mumanyi nnyo. Kale. Munnange twabagamba nti podium twatambulira ddala ne tusalira ddala ensalo ne tufuukira ddala abantu bannaffe abatwawukanako ne bagenda ebweru w'eggwanga naye era still bakyali wamu naffe. Tubawayeko ne tunoonya ku bantu baffe abagenda ate naddala nga bali mu industry eno gye tulimu tugamba bali kukiwa obulamu bakyuka bakyamanyi bakyatujjukira bakyategeera onakola era tukuleetedde kapalaga baby yalinga wano nagiragira nayayira mobile money nagiragira nomanyera wakuba saidizi eyo kapalaga akuba state ku state kapalaga y'omu ku babadde abayimbi abanene waliwo birthday yabadde saidizi eyo muganda wange mu gundi wa musajja wange beka omumanyi beka oli y'omu ku bayimbi abanene abazze ne bayimba ku birthday ezo kyali wange yabadde ye Dallas Texas abasinga obungi bamujjukira ng'akyali mu ggwanga muno yali ku radio Simba beka ng'ageze nnyo yalisairizaawo naye kapalaga egwolaba nze nno nasula mungi nnyo gwe mumanyiko twalinayo erubiri anti afaananye ashbaga kato kapalaga twalinayo erubiri era kapalaga nali prefect nga nze sports prefect nze akulya byemizannyo kati kapalaga nga yakulya abasomi b'amawulire ag'oluganda ku ssomero kubadde ekintu nga kubadda omwana akali wakendo okalabira ku mukonda wetondere obiwo kali kasajja kampimpi yawanvuwa lutuwe kabalaga muddakawo nojjukira ebintu byewakola alina ekintu kyeyali atambuza ate nagenda empaka zeyatambuza sibe bazitanga batya neyimbira byange mulitenkanya nyunyugulamu oyo kyokka ati neyagenda mu Amerika yasigala atetenkanya era mu Amerika eyo mukosajja batetenkanya lero gyamusanga akuba Ekivvulu ekya gavumenti nti akusomesa finance eri akusomesa ate ebyaki birthday ya gundi yabusinje Ivan ne kugonza ani yazikubye zonna saize Dallas yazikubide dala newano nno gwolaba oyo ebyokuyimba tabyesiba mu bwesibu famire yabayimbi taata we ye Celestin omuyimbi wa kadonkamu yamuzaala era yamuwanda
Yako eddusu namugamba agenda okuba endongo. So ebyokuyimba tabyesibaamu ng'olaba oyo Kapalaga. Tutunuulire olugendo lwa Kapalaga okuva wano okugenda byali bitya Simon? Kapalaga byayingiramu oba yatuuka n'akita agamba kangende nnoonyezeeko yambala kakofiira ebintu ne bitabuka egundi alina nagamba owaayi weyagenda nga obatera okugenda nagamba nti ate kati nkomawo ekikulu so n'asigalayo kasita yambala kakofiira kakamyufu ebyatandikira awo wano yalekawo ku mukyala oba n'omwana abakyala Kapalaga amaze mmanyomu sijja muwayiza mbadde nkyakubuuza ku Kapalaga be waliwo omuntu nga tamumanyi nga yakatweyunga onyonyola otya Kapalaga ne bamutegeera Kapalaga lutuwe otunuulira bwetugatta ebbanga lyamaze mu ndongo agimazeemu gabbanga be bamu ku bayimbi yakolanga oluyimba lumu n'alupromotinga n'atimba ebipande principal najja nayimbira mikwano gye ne bajja nga ye target artist wabiyimba lumu concert Kapalaga kati sooke tukuwe Kapalaga naawe omanye omuntu gwe twogerako nti yazoganyanga bawano naye n'abeeri abazoganya mu bwongo agambye akuba nti gundi state ku state era agagala Flavia namulindwa ombuulire kuba gundi yava wano nga sitoku musinga sekamate ne kati wootuuka eri nga gwe sitoku okuba owakabi tuwa Kapalaga sekamate asiba ku kyoto omwe olina ekyoto kyeri yo wagwan nzize wano Texas just mulimu gwange okusookera ddala gwenkola gwa kusomesa abantu ku finances, personal finances, so mba nina okutambula ebiseera ebisinga state ku state nga ngenda mbayigiriza engeri y'okusevinga sente, engeri y'okumanaginga amabanja n'ebiringa ebyo. So kati most of the time bwe ngenda ewantu bwe bamanya nti nzija bwe wabaayo ekiriyo nga bancontactinga twagala otuyimbireko wano. Definitely as an artist I just have to take it on. So kakati chali wange Anna ne Ivan yang contacting nze through Baker ne bangamba nti twagala otukubiremu kuraga kupate concert kati nzaga nyagana enyimba mbamuzina muzikube. So that is why I had to perform. I of course enjoy performing. Lwakumanti kati ennaku zino ebiseera ebisinga mbeera busy n'okusomesa abantu, so I perform less. And yes, I am still doing music. Lwakumanti bw'oba okola music mu America waliwo challenges nyingi nyonyo naye I have new songs. Ngezaako okubalansinga ebintu lwakumanti omulimu gumalawo gwetaaga okutambula kungi, gwetaaga okusoma kungi, but I'm trying to juggle here and there. Banange bannayuganda nze asinga n'obeesunga, bannayuganda mbagala nnyo, njagala okujja okubalaba ate mbakubire ne raga, naye ekizibu kikyali kimu. Ekizibu ekyo mukimanyi, kankijje newenkikomyawo ekizibu mukimanyi, naye nga ngenda komawo ate mu full swing kubanga bino ate byensomesa Abamerika ate njagala mbisomese nnyo n'Abannayuganda kubanga ekimu ku nsonga lwaki tuli kyali bubi is because tetumanyi kumanaginga finances zaffe. Kati nze mbisomye kati kembisomye ate mbisomedde mu Amerika nembibasomesa kati ate Abannayuganda aboogera olulimi lwensinga otegeera. Kati mwe just mubeeraawo kushua nga mumanyi nti ngenda kujja mbibasomese, ngenda kujja mbakubira omuziki. Kyova olaba once in a while ngenda mu studio ne oba nenkubira Ronnie oba nenkubira David oba neŋŋende wa Rocky Bandu Fest ayina akola gundi shows n'ebirala byonna omu ku bayimbi abaava eno ne bagerera era Junior etambula yakwata ku sekamate nga yagala ebikongo kiringalinga nekyo we promise we deliver. Sekamate yalemera mu kikongo oba ekikongo ekyo kyamutambulizanga nnyo kabiya ng'akyali ekamba naye kati akyali ku biya wa Hennis Sulaiman Sekamate nkubuuzaako muganda ng'ogamba otya muzeeyi ne mbabuuzaako Kalule yabadde nani omulala singa maaluse ensonga zonna gyakuba zikwasaganya. Okay, ate ngera twongera okutegeeza nti omusomo gwaffe gwa Bride and Groom Expo gutuuse. Jangu omanye ebikwatagana ku by'embaga, embaga eziriko osobola okutegeka embaga mu nnaku 2 zokka n'obeera nga omanyi buli kimu bw'ogenda okubeera nga okikola. Tulinayo abayimbi bangi nnyo, tulinawo aba B2C, tulinawo Weninwaji anaba wali. Weninwaji wali agenda kuyimba ngenda kuzomweza 30 olunaku olwayo tukuŋŋaanyiza abantu bonna abagenda
okwekizibitinga netusobola okuba nga twogera nabo. When we talk about Bride and Groom Expo, it is the biggest expo ey'emikolo n'embaga mwe tukuŋŋaanyiza abantu bonna abakola kalonda eyeekuusa ku mikolo n'embaga ennaku 3, 29, 31 Wuma Multipurpose Hall ku siringi omutwalo gumu gwokka. Okay, tusaze tugenze South Africa. Soko jjukiza abantu imba takyakola bigambo takyali kupala pase namulaba ino mu South Africa atandise kuba amapiyano kati kolabo azinoonya kolabo ku kolabo yangambye yagala ya Rema Namakula ne mugamba nja kugambira ku Saimo eya Khalifa yawedde aganaga yagikoze ina kolabo ne Daddy Andrea Girina ina kolabo na South Africa kati basatu nja kusiima ngoya bigayi kyogamba yadde tamulaba tamulaba nenga by the way bonabona abavudde okola nti bamukwasizaako ina manager we ne management yonna ekola nti emutaddemu amaanyi because muzeeyi Mukabya Junior muzeeyi Mukabya yaŋŋamba nti saa nawe abali tayalinze kati alisa ayina essuubi nti ono gwendeseewo ajja kikuba yayagala nnyo omwana ayimbe kadonkamu omwana agamba nedda kati kano kakyakagwa mu maaso kadonkamu namudde ekyalinga mbeera eziwabeeranga mundedda era tubasaba naye mutambule kumu ku sipiri gye tuliko kuba tulina albums hit ku hit kwe tutambulira ffe obudde twazenga ekintu kino twakyetegekera dda era tumanyi nti competition gye tulimu tulina okuba kasavu kanyama bwe tuteekamu awaka bwe tuteekamu oluzungu olwokuba fe tuli international naye twagala n'awaka emmunye yaffe ey'eggwanga eyozebweko. Tubateredde ekifaananyi kya vidiyo ya level kati tugenda basaba okululira kolabo ezo zennyini z'obuuzizzaako ekyasoose okukozesa nnyimba okusikola oluyimba kamukamu nga twagala musooke mumanye nti Mukabya teyeesigamye wantu walala wonna its a talent okuviira ddala eri Katonda kati yessaawa tubasumululireko nga tutambudde n'abantu ababadde mu system era bamanyi bannaffe era kolabo esooka egenda kuba efuluma mu bbanga eritali lyawala nnyo eya Khalifa aganaga naffe era tujja kuba tuzzaako eya Daddy Andre naffe lwakuba waliwo ate kolabo eyasoose ofuluma yo yabakubya akawaani n'efuluma nga temunabagimanya ey'amapiyano bantu badde tebamanyi tusobola otuula amapiyano naye kyegakola South Africa wano tusabire busabi kubanga ffe twaze tukyetegekedde speed yeeyo twayimbye amapiyano ne omu ku bakyala abakabi wano bamuyita lwazi era banga tononya mujja kuba mugalaba okwe mu TV ne channel ne Kampala Uganda gagenda kuba video ino kubeera tumatwalirako ne bamulabako tujja mu batwalira bwe tunaaba tutuusiza ekiseera nga tujje Kampala tujja muleeta yes kati agamba piano gafulumya then tulina ne Daddy Andre then tulina ne mwana mulenzi Khalifa aganaga era zonna video zigenda kuba zijjanga nazo mizigo n'olwekyo kolabo tezirina kye zigenda kukola kutuzza mabega wabula zigenda kutwongerako bwongezi mileage ensonga eriwo lwakuba nti nga bw'omanyi nti abayimbi bano bwe tukola nabo kolabo balina obuwagizi bwabwe kati nganze Mukabya Junior azze mu kisaawe neetaaga obuwagizi bwabwe ate nabo bantunde eyo mu bawagizi baabwe nange mbeeko gye mbatunda eno mu bawagizi bange nganze Mukabya Junior kubanga kati nga kolabo ya Khalifa aganaga owesanga nga alina abawagizi be nga Khalifa ng'ate balina omuziki gwe banyumirwa nga gwe nyimbiddemu kati nganze Mukabya nange abo mba mbafuna ate nabo ababadde batawulira Mukabya ne bafuna chance egenda okukebera Mukabya biki byakola era music waali atya. Koka na bakulugusa makulu miti kamiru miti manyiranze miti bannange ayagakola abayimbi aba South Africa ayagala bakolamu mulimu abagatako etoffaali so mukulu Mukabya wona wasikatidde wona waganye nonya miti ate akimalanga wagala okimala kitegeeze tekisoboka kubuuzako mu ngeri enjawulo mwanyinaze kyokombookya munnange okwambaliza birungi byeru era
bebuuza lwaki Mukabya kitambula nnyo ndowooza olaba esaidi eno akakatya de banka nagaa nti miti bangi bakola tiimu enjawulo wanika bendera yaffe ffe tetukulinaako buzibu kakati era munzikirize njagalize ku bawa hawula ono afumba emmere South Africa manyi hawula ono wegundi weteta weekend njogera weteta weekend alina pawe muguni mu Mungereza gambo bya hawula agambye munange taata buju kibubu sagala ololo webale kunjagala webale kunsosowaza bannange hawula yantandise okuva ggulo judi bambi nkwegayiridde tonnerabira nanziramu nga wasewo eddakiika 3 bannange bakwerumya hawula omugamba nga kimu podium si yaffe yabalabi yammwe South Africa wonna bateze edda batulama naye sibanyiwe byakobaabataatawo ebyawuma ebyakyankalana alina kyaliko naye abamawuli yatulekerani jesinibazi abamawuli otuka mu bbanga tetumanya tukiikira kuwuma bannange era katubuuze ku maama wa Simon omulala Bulix Nalumasi guli waffe ali kukabya amaziga ndi Mukabya omusaayi guli ne Mukabya omusaayi yagambye atya ayina ekibuzo kyataddewo angambye ennaku olwaleero manyi gundi honorable Segirinya ne honorable Sewanyana ebazzeemu okulekako mu kkooti ennaku olwaleero babadde ku Zoom naye ng'omulamuzi agambye nti abakola kunoonyereza ku musango gwabwe bongeremu speed agambye nti obudde bugenze ebbanga lisewodde ne bongeremu ku speed kulaba nti kintu kitambula weba baguza bakole ki basalirwe baba tebaguza bayimbulwe so Bulix nagamba nti ayongedde okufuna ku ssuubi n'essanyu naye nga yagambye nti ayagala omuntu ave yannyonnyole Bulix yaani ekigambo ekiri Bulix yaani mufe oba bali abalala munnaye nange gundi n'amano Oscar yakuba akayima n'abuuza abatamanyi Saimo baawa omunene w'omu kibuga gwe ng'atamanyi Saimo oli waawa genda okanoonyeko ku YouTube bakayita baawa kade amano Oscar oyitiridde okweteekawo tubadde ku Bulix okubeera nga weeyingiza amano Oscar yabuuza omunene w'omu kibuga waawa abagani musiya waawa abatamanyi Saimo baawa bayimbi bameka bakakuyimba mu nnyimba Bigayi Kalifaga Naga Eddie Kenzo Dr. Jose Chameleone ani omulala awo ani omulala yabulirawa Jodi eyo disiki yazinyimbyemu naye maama nange kenyini olumuzinemu okuba naye maama yakuzitandikako ku luguti wamaka tugenda ku mwana waffe omwana owawano Bruno Betty Bruno Betty ategese bannanga abalindiridde n'amaanyi mangi njokoze kifisha kigenda kubeera 22 afrokira kasanga kigenda kuuma Bruno Betty munaye ffe nga Bukedde olaba amaanyi tugateeka ku balala ate olwo Bruno Betty we twogera ku Bruno Betty gwe mulaba ku kayisanyo ku TV munaye asukkawo awo Bruno Betty muganda wange be bayita bakatumwa ayina ekibiina kinene ekyabakatumwa y'omu ku bakatumwa abateesitaza y'omu ku bakatumwa abakabi k'ennaku z'omwezi 22 atuyise Bruno Betty oyo yabonaabona yakubako ku simanyi ku nkola ki netuyana akozeeko kyagenze wa Pastor Guni abonye ebungi okutuka ate nga ekirungi kanona kye yamuwa ali multi-talented Bruno Betty gwolabo asobola okuzanya katemba asobola okuyimba asobola okuzanya akazanyirizi akola obwakatumwa akola ku TV wonna wamuteeka Bruno Betty genda olabe ekitone ekitalabika genda olabe ekyenjawulo ate nga werekeddwako nga wamanyi wonna bonna asuna bbeeyi mu binyanyanya baziratone bakayimbira Leila Kalazi kakyapiso Leila Kalazi yanyiga nnyo alima bakayimbira yanyiga nnyo gundi oli gundi jini nakatawo yayogera emyaka gye nti emeka 5 agaweza jini nakatawo yagamba jini nakatawo yakoza birthday ya myaka 5 weyajogera Leila Kalazi nanyiga nnyo ate yayogera myaka gye kitegeeza mugitegedde mutegedde n'egyoli ate babazaala nawe
Judy gosobola kati okuzanya okubeera nga mukwano gwa omusinga emyaka 10 ngolwaki Simon wa myaka jo Judy wa myaka jo nedda Judy ulira kali Judy Simon ayagala obuto naye nze siri wa myaka gyammwe mmwe oli muto kabanno kwogera mawulala kyeyaŋŋamba ne wasoma nabowa leka mumalire emyaka gy'emituufu nga tagyogedde yagamba yaliko wakatolu bwama ekibiina kyakatolu bwama kyagwadde emyaka 10 emabega waba waliyo emyaka 10 emabega tokamagende wakatolu bwama ng'olina emyaka 10 Eva bamwita anti Eva kati abudu mulasi ku bukulu bwe baba bayitanga eviriragu anti Eva njagala fenna baganda baffe abavujjirizi b'omusimbi batubuulire nti nteekateeka ki gye bayina mu best of ki Bruno Betty kennyini agenda kutuwa enteekateeka tiketi zagenze dda katale bannayuganda bawagizi baffe nga Bukedde family mwebale kutuwagira tukikubye yonna gye tuyitidde era n'ekya Bruno Betty tulina okukikuba ng'etteeka Bukedde family siyinza bagamba nti tutaddemu obuwumbi bwa ssente bwe buti oba Bukedde TV kubanga ffe ba main sponsors ndowooza nga twegasseeko ne bannaffe bonna nga bw'obalaba wano twagala kubeebaza okuvaayo bongera okusitula talenti yaffe eno tulina talenti nyingi mu vision group mu Bukedde family era muzimanyi bulungi zonna tugenda zisitula tuziteeke ekasangati zisobole okubasanyusa na buli kimu kyonna ekigenda okubaawo so tubasaba busabi mwe mujje munyumirwe oba oyagala ndongo oba oyagala abayimbi babagambye dda bonna we bali oba oyagala ndongo ya binyaanyanya basuna beni twabalagidde dda tekuli mukolo mulala ku lunaku olwo okujjako genda okuwagira Bruno Betty twagula table 2 mu Ekivvulu ekya Bruno Betty era tukunga abantu bonna kasangati n'ebitundu ebiriraanyeewo manyangwa awo wonna okwetooloola okudda ku lw'eziro obwe mwenna mujje mu Ekivvulu kya Bruno Betty ffenna ndowooza bangi gye yava gye tuvudde buli omu bw'ogenda okuwulira ku sitoole ye ebanzibuzibu naddala ng'alina waatuuse naye ffe mu Ekivvulu kya Bruno Betty tulinawo ekyenjawulo kye tugenda okukola abo bonna abagenda okujja ku Ekivvulu kya Bruno Betty poloti ze tulanga miliyoni 6 awo wennyini tugenda zitundirawo miliyoni 4.5 as a company twasawo ntumuwa table 6 table 6 ne tiketi 10 ezigenda okugulwa Wow. Faba insurance omanyi teri company esinga kuba na sente abettaka beewaana n'insurance eba ne sente abenga tobeewaana n'insurance eba ne sente communication ne insurance musobola tuwiringa tugenda kubaayo ne Bruno Betty tuguze abantu insurance tubasuubiza ku lunaku olwo nga 22 ku Afro Club ekasangati mujje mulabe kye bayita ettaala mu Uganda ne mu East Africa kuba sofaffe tusinga mu East Africa kati Ekivvulu kino lwaki twakitadde ne tukiyita jenvude wa Bruno Betty muli mutwe gwange guŋŋamba nti mu mbeera gye nayitamu waliwo n'omulala yali agiyitamu eyo nenjagala abavubuka bonna abasinga abavubuka bangi boyitanga bagamba nawe tubonyebonyenye ensi ekinyuze bweti ngamba nti bwe nkubira ku sitole yange ne mujja ne tunyumirirwa wamu so ne tuginyumyako nga bwe tukuba endongo bwe tumikisinga music eyinza okukyusa obulamu bwo Jaise bino tetubikola nti oba kweraga oba kukola ki tuba tuyina ekifaananyi kati gwe abadde aweddemu amaanyi bw'owulira ku sitole ya Bruno Betty noganza agange gakyali mabaga naawe n'obeanga okola ki ng'osobola okuguma kati tolekaayo muganda abazadde muleete abaana Bruno Betty fenga aba lifestyle and entertainment ku vision group Bruno Betty gyabeera gyakolera akola naffe era ndooza bemulaba ku mpewo Bruno kyali so okuwula nti agenda n'Ekivvulu ndooza kyobadde nga omisinga ng'ali ku mpewo kyagenda okuwa eri ku stage otukunga abantu mujje mulabe Bruno Betty
oyo manager oyo awomerwa gundi okusitula talenti z'abantu. Olaba ekivvulu kya Bruno Betty kirese Wandera. Omanya wabaddewo kirabu awo. Nze Wandera mukama wange. Bruno Betty olese Wandera. Temutya bakulu. Ayo omwogezi olugendo lunyinyi olubedde. Temutya bakulu. Era Wandera olunaku olw'enkya Wandera lwakusatu tuli ffenna ku kati wooko. Lwakusatu tubeera naye ku kati wooko. Erugogo ate yabaddeko byonna byonna. Musajja wange ate Serugo Mutoolo Wandera basajja ba mirembe. Kati wogatako ku soda. Aliwa Soda Junior. Oli yagono esiniya erinnya yali wamba. Haji Kazibekapo. Akomye wa. Munne bayire katini nnyo. Olunaku olw'eggulu nabadde n'omukulu omwe yantereza ku nsonga z'Ekiyisiraamu. N'agamba nti munnaye ali haji tekiriiyo naye bali kwagala kweggundiiza. Ogende makayijje bemu ogendayo bogenzeko kwongera bwa ssente. Ekyali haji kuba kweggundiiza kitekiriiyo nti ali haji n'ekindi. Nti abo babireeta just swaga. Kize nakagenda emirundi mingi tonteka kuoli ne mu busiraamu. Ekitegeeza ali Haji Kagoma. Haji Kamoga. Si ali Haji Kamoga. Ali haji yes bwoba oyagala swaga. Naye abakinyuma omega di Haji Kamoga. Soka mulindeko. Mwogedde ku Haji Kamoga nezijukira Haji Kagoma. Omujukira Haji Kagoma yali baba Sofi. Timusaibo. Haji Kagoma. Muganda wa Gundi. Mukulu wa Salongo Siraji. Owafe yenyini isha ono dindako ono sichirumira omugagga sezala wafe kalungi naye haji yalaze swaga ngo jekeekyo atankubuulire omanyi Bill Gates azafuna ebizibu oyo naye nga omuntu amubeererawo abeerawo gu Haji Kagundi Kamoga yamubeererawo so kati buli kintu kyonna kyonna musanyu ne mubeerayo ne yonna batta omukago noono ng'ojja okuba ndino mukowe ng'ojja kuba ndino Sezaara era kyaliwe mukwano gwe ng'ojja kuba Sezaara kalungi mukaga kalungi olaba emotoka yatimya Haji Kamoga ani yavuze nga ziri eno ziri eno gyezirindidde eno ate agenda okuvayo Haji bambi naye kyamususeeko Haji kyamususeeko nga mu butuufu kyalina okukola essaawa ezo eddakiika zamaze ku ssaawa nga buli haki alina giwa ekisanja ekisanja wali eri nga buli haki alina giwa ekisanja mu motoka mwatudde zino benzi zino zola ziliko Haji Kamoga ze timu yange eza Bill Gates ze yategese zino Land Cruiser oyina timu bulijjo ziri benzi Simon oyina timu nze Judy sina timu Judy tonset abaana ng'abaana babalwaidde eri muzimbe simuno tambudde kati hanya nga bya benzi gyolabeeyo atudde maaso nga mukyala Haji yagenza okulaba nga haki zino ebbiri aye tulaze muki mu benzi gwa haki eri eyeze ne taata baba ne motoka zanjawulo ziri Land Cruiser nabo bayina naye nga kyalabiyo mu butuufu yongedde okuislamu respect kubanga wali ku ssaawa okawokka ng'olina ogabirayo ebisanja essaawa ezo wakiri buli eddakiika emwemu todde ku Haji Kazibwe Kapo ani amulisivinze tosikatira wali wana tubagayandibanga yasikamu dda yagenda ne gundi kufuna hijja akyali gundi naye wakyali eri shaluwa ettaka lye yagenda okugula amazima ddala Judy mu busiraamu kasita ogenda n'okola hijja n'osigala ng'oli mwavu n'osigala ng'okyakumpanya okyakola ebyekiyaye hijja eba yakola ki yakusala kati Haji Kazibwe Kapo ogenda kulaba obugagga obujja Allah yamusalako omanyi hijja yaluno yabadde ya sente meka wakati wa milioni 3 ku 6 hijja yaluno kyogamba Haji Kazibwe tasobola kwafodinga milioni 3 milioni 3 ku 6 ali asobola omuyimbi abo basajja bayimba dda
bayimbayimba dda kale bwokuba mukyoki Simon olowooza sente ezo zavuddewa akola Sheikh Saad Mayai Sheikh ngenda kwogeramuko naye tulabe tulabe wallahi Sheikh woba okomawo nja kusuula mu shaliya yange erine najje Dubai zijje tukunone bonna bakumye bulungi tebadde kwetoolatola kuno naye waliwo omwaka abagenda nekwakweyetoolatola byali bizibu byere wasobola nnyo kale naye nga bambi kulikayo Haji Kamoga kulikayo Haji Kazibwe Kapo Sheikh Saad Mayai kakati ate ekya Sheikh kino kijja kitya Sheikh abamusomesa ate kakati amanyiko afaga ataba munadini nyoli Sheikh abamusomesa then ate omuntu amanyi nnyo Qur'an gwe tuyita afidu Qur'an Alai katubalekere ebyabadde ku kisaawe nga tukulisewo Haji Kamoga esa balage ku mikolo mpaka saa 2